Eddwaliro eryogerwako liyitibwa Bukimanayi Health Center 2 nga lisangibwa ku kyalo Namakoye mu Gombola y'Epato mu district y'e Manafa, wabula nga lino terina woodi y'abakyala mwe bazaalira era nga kibatwalira kilomita 10 okutuuka ku ddwaliro ly'e Buduuda ewali woodi eno ekiviirako n'abamu okufiirwa obulamu. Kigambibwa nti disitulikiti eno yaweebwa obukadde 10 okuzimba woodi abakyala we bazaalira, wabula nga kati emyaka 8 ebizimbe ebyazimbibwa tebimalirizibwanga nga n'ebitono ebyazimbibwawo bitandise okujjamu enjatika. Embeera eno ewaliriza omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Manafa Washaki Ahamada okulambula eddwaliro lino, kyokka ng'ono avudde mu mbeera n'atabukira ssentebe wa LC ey'okutaano John Musira olw'obutagoberera mulimu guno. Please, these are civil servants. You are hiding nothing. What are you hiding from the press? What do I hide here? What am I hiding? But why are you not leaving the press to do their work? Let the civil servants do their work. Yes, they are doing. And we are Engineer, you can see this kind of behavior. There is no. Okusinziira ku RDC, Ministry y'ebyobulamu yakwasa kampuni ya Geomax Engineering Limited obukadde 471 okukola omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino balituuse ku mutendera gwa Health Center 3, wabula nga bano omulimu baali bagusuulawo dda era nga kino akitadde ku bakulembeze ba disitulikiti abatafuddeyo okugoberera nkola ya mirimu. Ekintu ekinnuma kwe kubeera nti n'abakulembeze abamu mu disitulikiti tebakitwala nga kikulu. Ojja okuwa ekyokulabirako ekizimbe ekyazimbibwa wali maternity yali maternity ward. Tetwali badde nga tuleeta ate tuzimbe ne maternity ward endala wano. Bazimba ekizimbe kyatandika mu 2011 kati emyaka 8 tekinnaba kuggwa, ate era tekinnaba kuggwa kutandika kukola mirimu kyamenyeka. Ssentebe wa LC ey'okutaano John Musira ategeezezza nga kampuni eno bwe yaweebwa contract ennene mu bitundu eby'enjawulo, kyokka nga balina obusobozi butono ekiviiriddeko omulimu okutambula akasoobo. Lwaki otwala amalwaliro 10 taraininga eyaffe eno naggwe ogirabye kati weemuli kakati olaba contract omuyeka amalwaliro 10 atambula atyo okuva Bukwa, Ekweni, Kabuchorwa atuuke Lweno, Ebulambuli ne Gundi ne Sironko ne Buduuda. Waliwo lyazimba wano ne Buduuda byonna biri nga wano ebimbulemye. Kyokka mu kwewozaako akuliddemu omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino mu kampuni ya Geomax ategeezezza ng'enguudo embi bwe zikaluubiriza omulimu gwabwe olw'ensozi ennyingi. Weather has become a problem. The rain is raining day to night. But indeed, I requested the district council if they can at least help us and then work upon that road until the bridge. All materials will be up. Oluvannyuma RDC ategeezza nga bw'atagenda kukkiriza kukola mirimu mu ngeri ya gadibengalye era ng'agenda kusaba minisitule y'ebyobulamu esazeemu kontrakiti ya Geomax eweebwe kampuni endala. Nze ng'omubaka wa president mu kitundu kino sijja kukkiriza n'akamu n'akatono abantu nga bano okuweebwa emirimu ne bakizanyiramu.